webale kubanga okyekuumidde ku mukutu ogwa Babi Television Uganda yonna gy'osinzira okubanga otugoberera ensonga ku nsonga nga bulijjo tuyama okubanga tuzikutuusaako butereevu ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda kasita ziba nga zikwata ku muntu wa bulijjo ffe tuyama okubanga tuzikutuusaako butereevu awatali kwekwasa nsonga yonna era nga we yasubscribinga nkwebaza okubanga otambula wamu naffe era kyemmanya amawulire ogalaba bulungi nnyo oba ogafuna mu budde obw'eddembe bw'oba oyagalidde wonna okubanga ogafuna watanaba okubanga osubscribinga nkusaba kintu kimu akwata ku kigambo subscribe osubscribinge ku mukutu guno ogwa Babi Television Uganda bw'omaliriza kwata ku kide ekyo oteekemu all wano nno kijja kuba kikuyamba okubanga ofuna ka notification obanga ofuna ka message nti omukutu gwa Babi Television Uganda gutaddeyo eggulire eriba lyakagwawo mbagirawo era nga olunaku olwaleero ankuleetedde akatambi k'omuzungu aba omungereza abizaalidde Speaker wa Parliament Anita Among oluvannyuma lwa Museveni okuvaayo n'ayita British Commissioner oba akiikirira gavumenti ya Bungereza mu ggwanga lyattu erya Uganda nno amanyikiddwa nga mukyala Kate yamuyise mu State House n'asobola okubanga bawayaamu ku nsonga za sanctions oluvannyuma lwa Speaker wa Parliament Anita Among okuvaayo ng'alaajanira gavumenti obutavaayo kubanga bamuwolereza ku nsonga y'envumbo eyamuteekebwako ye ne baminisita b'eggwanga lyattu erya Uganda okuli Mary Goretti Kitutu nga kw'ossa ne Agnes Nandutu awo nno Speaker Anita Among ne yeegattibwako era luvannyuma nnyo British oba gye wandiise Bungereza yasalawo n'egamba nti nedda Speaker wa Parliament Anita Among weenyigira mu kubba amabaati bw'obanga banno baatebwako sanctions oba envumbo lwaki gwe tonaba kubanga oteekebwako envumbo nga we nakutegeezako nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagenda mu ggwanga lya Bungereza n'atuula ne Speaker wa Parliament ya Bungereza era n'abaako by'abannyonnyola era amawulire ago nagabatuusaako wanda ku mukutu gwa Babi Television Uganda nga Bobi Wine oba President Robert Kyagulanyi Ssentamu annyonnyola Speaker wa Parliament ya Bungereza anti kyemusinga okubanga oba kyemwatuyambye ne mukola kwe kuteeka envumbo kuba government officials oba ku bano abannabyabufuzi mu ggwanga lyattu erya Uganda abeenyigidde nnyo mu bikolwa eby'obuli bw'enguzi nga kw'ossa n'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Kate yawulizza oba yawuliziganyizza ne President Museveni era okusinziira ku bujulizi bwe yaleese olunaku olwaleero bwenze okubanga nkuwa olunaku olwaleero munansonyiwa olulimi Oluganda luzibuzibu naye ekikulu kyakubanga otegeera message gyenkuleetedde olunaku olwaleero nga zino mansions bbiri ze zaategeezeddwa President Museveni era ne yeewuunya nnyo Speaker okwata omusimbi n'agujja wano e Uganda n'agutwala mu Bangereza okusobola okubanga investing eyo ssente mu kifo ky'okubanga aziteeka wano mu ggwanga lyattu erya Uganda kubanga nawo ssente weeziri okusinziira ku bigambo bya President Museveni bye yavuddeyo n'ategeeza bannamawulire era olunaku olw'ejjo kyamujja enviiri ku mutwe oluvannyuma lw'okukizuula oba Kate Commissioner wa Bungereza mu ggwanga lyattu erya Uganda bwe yategeezezza President Museveni nti Anita Among ayina mansions bbiri mu ggwanga lyattu erya Bungereza era kuno ayinayo ne bank account eriko omudiri gw'ensimbi omuyitirivu ogwo nno nga kwatoola okusobola okusasulira ezzadde lye oba abaana be abasomera wali mu ggwanga lya Bungereza era Museveni yeewuunyizza nnyo nga weena kutegeezezzaako era n'avaayo n'alangirira oba n'asaba Betty Kamya IGG era n'amusaba n'amugamba nti olina okubanga okola okunoonyereza bunnambiro ku Speaker wa Parliament oluvannyuma lw'ebyo ebyamuzuuliddwako Commissioner oba mukyala Kate eyavudde mu ggwanga lya Bungereza be yategeezezza President Museveni kyamwewuunyisizza nnyo era okusinziira ku bbaluwa ebigambo bye yawandiisemu ekyamazima naye yannyamiddemukko era y'ensonga lwaki yagambye nti mukole okunoonyereza okw'amangu tusobole okubanga tuzuula eby'obugagga ebya Anita Among bye yakweka oba bye yateeka mu nkukutu. Museveni yategeezezza nti Speaker wa Parliament Anita Among
bwe yali awaayo ebyobugagga bye nga omuntu, mansions zino ebbiri eziri mu ggwanga lya Bungereza tezaateebwako nga kw'ossa ne hotel eri mu ggwanga lya Dubai nayo teyateerwako ku lisiti y'ebyobugagga bya sipiika. Kitegeeza yasalawo agyerekere nga privacy ye ebyobugagga ebyo, wabula ekyewuunyisizza byamaze ne bivaayo oba ne byanikibwa era nga kwe bayita okuswala. Era olw'ensonyi ennyingi yadduse mu kibuga Kampala n'agenda e Bukeediya. Yagenze Bukeediya n'adduka mu kibuga Kampala era okusinziira ku vidiyo yange yasembeyo nakunnyonnyodde amwogerera oba gwakola naye mu ofiisi y'obwa sipiika bwe yavuddeyo n'annyonnyola bannamawulire ku nsonga eyo nabikutegeezezzaako era gwe kubanga obifuna oba ng'obitegeerako osobola okuddayo mu vidiyo yaffe eyo n'otusobola okubanga obyekenneenya bulungi era nga ye President Robert Kyagulanyi Ssentamu wenjogera essaawa zino akubya bulatti era nga yaye yavaayo ne yeebaza gavumenti ya Bungereza okuwuliriza omulanga gwa bannayuganda gwe balanga oba gwe basiiba beekalakaasa ku mitimbagano nga kussa n'okulaga obutali bumativu ku nsonga gye bakwatibwamu nga kussa n'enzirukanya oba n'entambuza y'emirimu gya gavumenti olw'ensonga nti beewola ssente empitirivu nnyo okuva mu mawanga g'abazungu, wabula ekyamazima bye bazikolamu wano mpaawo kirabikako era y'ensonga lwaki n'eggwanga lya Dubai lyavuddeyo ne ligamba nti nedda tetugenda kubanga eggwanga lya Uganda tulyesiga okuliwola yadde ennusu n'emu. Era wenjogerera essaawa zino omusolo gwa kututta mwakirabye abatubuzi batandise okubanga bakirozaako omusolo gwa IFRIS gwafuuse gwa IFRIS era nga ne John Kabanda olunaku olwaleero ayina olukuŋŋaana lwatuddemu ne ba traders banne oba ne basuubuzi banne ne batema empenda ku butya bwe bagenda okubanga beŋŋangamu omusolo gwa IFRIS. Jjukira nti ng'ennaku z'omwezi azigenda kubeera 20 bagenda kuddayo e Kololo basinkane President Museveni ku nsalawo ye ay'okuggyawo oba okulekawo omusolo guno ogwa IFRIS. Era bingi nnyo bengenda okubanga nkuleetera ebibadde mu meeting y'abasuubuzi eno era nga John Kabanda tusobodde okubanga tufunako ku ddoboozi lye mu maasoko kawo katono nnyo ndowooza nja kubanga ndikuwa mu vidiyo yaffe egenda okubanga eddako. Byonna ngenda kubanga mbikutuusaako kubanga kyenneeyama okubanga mbakolera abagoberera omukutu guno gwa Baby Television Uganda. Wabula nzizamu okujjukiza gwe atannaba kubanga osubscribinga kikole kwata ku kigambo subscribe osubscribinga ku mukutu guno ogwa Baby Television Uganda bw'omaliriza okwate ku kide ekyo oba gye wandiise notification bell. Awo nno bwe tunaba tutaddeyo amawulire gonna ano ku mukutu ojja kubanga ofuna ka message mbagirawo osobole okubanga ogalaba bulungi nnyo ogekkaanye bulungi nnyo osobole okubanga ogategeera mu ngeri emu oba endala. Tusinkane mu vidiyo zaffe ezigenda okubanga ziddako maaso kokaawo katono atakuumira mpeera bankuumire amusibe bulungi oba musule bulungi mwera tusinkane